muvubuka TikTok yavumye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi teba mukute mama nyabo subhanallah Gaza TikTok byebyenno TikTok abadde yegumulidde okuvuma Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri akwatiddwa amawulire olugudde mu matu g'aba TikTokers banne bulijjo bamuwaga nga bagamba genda mu maaso banje obukulembeze bwo bulijjo bamugamba toddiriza obanga ddala okakasa oli kabaka genda mu maaso emera ku nsonga ojja kufuna by'obanja olumukutte basoose okufa essanyu ate nga bagamba nti bulijjo weeyita kabaka kale n'abakutte balage nti ddala oli kabaka wejjeyo ensonga bweziti we ziri akwatiddwa abasseemwayi nga ne bwateereddwa olwaleero tewali amanyiiwo kubanga abasirikale ba poliisi tebamuyina kitegeeza nno nti agenda kuteekebwa mu bifo ebimu webasobola omukuumira mu bifo bya sseemwayi basooke bamuggyemu information ekakasa ddala oba kabaka oba tali mwe ate mulowooza ono omuvubuka TikTok yavumye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi teba mukute mama nyabo subhanallah Gaza TikTokers Gaza leave whatever you're doing and Gaza guys banange it is time for some lugambo kakati mujukira bulungi nnyo babadde waneno ka TikTok kana kabadde kesuula ensimbuke mumanyi obulungi ennyo ka bipolar kana akalalu nammwe ngamba kana kammanyirako juzi waneno nga kagenda kalumba kabaka wa Buganda nga kavuma kabaka wa Buganda nga koogera ebigambo binene nnyo temulaba nti nnyomba nnyo nange sisobola biyisa mu kamwa nga nzivoola kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda teyakomaawo sabo ngalumba ne President Yoweri Kaguta Museveni ngambone yajjako Idi Amin dada nabeera ng'afuga eggwanga lyaffe alifuza emyaka na diine emirembe bw'atyo nga muvuma mbuuza yamuvuma ki sabo yatugamba nti kabaka musiru natuvuma kabaka sagala nabiddamu nange mbanga muvumi sabo yatugamba mu kabaka musiru kabaka simanya bamwenda simanya kabaka simanya ngo balinga ebiki ndaleka kwata ku president waffe omulungi babyface namugamba gwe gwotegera bulungi gwe musiru nawe simanya ngo olinga ebiki batange yakozesa ebigambo binene sejja kubiddamu bana mwena vola ensi yonna newuniikirira twati ne Carlos omusirusiru atera okuwemula naye yawuniikirira nangamba Dokita Sefuko mwana kyo yatetya Bwakabaka nazzi kuno Obwakabaka bwabeeranga kyantiisa nga tosobola yadde okugamba nti kabaka asobesa nantalinya mukatebe nantakola ki cucu baffe nantawetwa lukoba nantawetwa nantakuba omugongo omwana yamuvumavuma ate mulowooza oyo omuvubuka tebamukutte bamukutte era wetwogerera Atemeza Mabega Wamitayimbwa ali mu mbuzi ekoga banange kino si kyasani tetusanyuse nti omwana abamukutte naye amazima googerwe omuvubuka oyo yakola kikyamu okubeera nga voola kabaka w'Obuganda atavuma muntu yenna kabaka w'Obuganda atiibwa kabaka w'Obuganda omusajja alivo innocent n'amuvuma bambi n'amuvoola n'amukakkanya n'olw'ensonga eyo bannange ge mawulire agakagwawo ge naakabawa nze nabagamba oyo omwana ajja kunneekulira mu bulago ebyo byonna bye yali ammanyiira mpozi nga sinze Dokita Sefuko nabwe kityo nno nga nkyabawo amawulire mugende ku Century Properties and Real Estate Uganda Limited mbere nga mwefunira poloti Century Properties akugamba jangu okule poloti futi 25 kwana ya mitwalo 5 bera ng'ogyegulira kimanya mpola bagikwata balambuza buli lunaku ku namba y'essimu 0706 425 Nova Skin Care Products yasinga okunyiriza skin yasinga okwerusa wali kupayania moshop number PD66 okufuna ebizibu nemulowooza Dokita simanyanga bino byemba kuba vibe zange nemugamba Dokita ali mu vibe ze Dokita talina byakola bwe kityo nno musabire nze siri musanyufu kubanga kwagaliza entaana aba kwagaliza kufa nze sirina kibi kyenjagaliza pressure because TikTok munnange Munnayuganda munnange era musabira bambi abe bulungi kubanga teri muntu akwagaliza komera ddala nga muntu mulamu
ekomera nga bwe siriyagaliza muntu munange naye twamulabula twamugambako banange ekintu kyabadde akola kikyamu ne bw'atandibadde kabaka omuntu atakuliko talumbika nze nakoowa okulumba abantu abatandiko nabikolanga for fame bwe nakifuna nenesonyiwa abantu numba numbi atanumbi sikulumba n'olwensonga eyo nyongera okubajukiza nti no ngenda kubamba wa updates poliisi waali omusango ogumuvunaanyizibwa emyaka gyagenda okubeera nga asalirwa byonna bituufu si bituufu ngenda kubambibawa mubeere nga mukyekuumirako followinga likinga sharinga commentinga kweno page obeere nga weefunira amawulire agakagwawo okitegedde bapita Dr. Sefco beera nga ogyekuumirako teweerabira Central Properties bakuguza ettaka kuba bye zonna ng'ogyeko Entebbe gwanga bamikwano nyongera okubajukiza nti pressure ngamba no precious bamukutte ngamba bimwakiro bamukutte ngamba sebabi bamukutte ngamba no gwe bazaala mujjajjaawe bamukutte ngamba no gwe bamalira mu matako bamukutte ow'ebimwa by'embizzi bamukutte awunya amazi bamukutte ayambala ebisiimula bamukutte mbasabira mubeere nga mumusabira babeere nga ateebwa omumwanunira ebinnyo mweyeerira enkota abeere nga bamuta kubanga nze tekyansanyusa amazima tekyansanyusa vuma kabaka wa Buganda yandivumyemu nze ayina ayagala nnyo okutrendinga yandivumyemu nze kubanga bwovuma Dr. Sefco you trend automatically you trend okitegeera naye noovuma kabaka wa Buganda yandivumyemu Carlos okitegeera kubanga Carlos akyanga Shakira yakazina malaya nnya nga Shakira talina amwagala ki tamwagala naye Carlos tamumanyi nga nakati ava mu nsolo